President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakwasizza kanso Nalukoola mu bujjuvu mu butongole bendewera ekina kya National Unity Platform era nga amusibiridde entanda eno aleme kubanga bali bampuuga de mapuuga bali babasaalirwa n'abala president bazaawa omukisa ne bafuuka nagwa ne befuula abagezi ne balinnyirira abantu abo ba mwananchi. President amukwasiza simbo y'ekibiina kyaffe umbrella. Kanamala umbrella kola ki? Umbrella kola ki? So Mr. President, you want now to speak. Mwana gaisa masanyalazi. Thank you very much. Mic check. Oyali mwita soka. People power! Everywhere! Where you be? You exhibited the highest level of morality. I mentioned it in the day of the debate that there are moments that personal attacks one is humiliated in a very special way. I want to salute Comrade Makala. Not that other people were any less humble, but you represented the humility that you stand for. I salute you for that. Friends, everybody had a candidate. Everyone had a candidate that they support. Everybody had a view. Everybody had an opinion. From the foot soldiers to the highest rank in the party. But we all agree that the best person has to take it. Integrity is one of our core values. And we hold it in every life. We don't just want to talk about it, we want to practice it. I want to salute our election management committee for a job well done. Thank you very much. To the entire National Unity Platform, you have taken the current regime to school. You have taught them the real meaning of democracy. And this is a democracy that we are practicing even when we are under duress. Even when we are not allowed to do what we believe can cut us out as the leadership of the new Uganda that we tell you about every day. Now that we are here, now that we have defined it, number one, I want to salute, while I salute the contenders, I want to request you, to invite you to practice continuously the values that we've been standing for. Like we all agree, it was a competition. Let the winner be our candidate. Let us all stand behind the winner. Let us do what we're expected to do so that we can be the party that people believe we are. We are going to Kawempe. I told you in the day of the debate that in Chadondo we were not a party. But because of the power of the people, we won the election with 80%. We don't want 80% in Kawempe. We want 90%. And for us to get 90%, everybody has got to play a role. From the candidates and from the contenders,
to the leadership, and finally to the people of Kawempe. The people of Kawempe are waiting for us. As you could see, from number 1 to number 10, they were all NUP candidates. They were all NUP members. Now we have one. Let us beat them in the same way the world expects us to beat them. Let us go and get 90%. So with that, I hereby direct the mobilization secretary and all mobilization teams to embark on preparation for Kawempe North campaign. At the end of my speech, I'm going to hand the candidate to the Deputy President of Uganda region, and this is going to be your first task, sir. And like we all said, we want 90%. Obozijawa, twagala 90%. Basebo ne banyabo. Njagala okuyozayoza mwenna aba National Unity Platform okutuuka ku nkula zino. Njagala okuyozayoza mwenna abeesobolayo okuvuganya okutukiikirira mweno campaign egenda okubaawo mu Kawempe North. Njagala okubeebaza olw'okwoleka empisa n'obuntubulamu n'obukulu mu bwongo byemuteesezza. Temulabyemu basebo ne banyabo kuwemula, temulabyemu kulangiragana, temulabyemu okuvumagana, temulabyemu kweswaza. Eyo gye bayita National Unity Platform. Mubadde abantu 10 abavuganya, ate nga mwenna muli balungi mwenna era mutukoze bulungi nnyo. Bangi batusanyusizza, bangi batukaalizza, bangi batukutte ku mitima. Byonna bibadde mu kaweefube ono okunoonya candidate. Nakyogeddeko era kankiddemu nti mu process eno waliwo ebintu ebibaddewo nze ebinkutteko ennyo ne binzijjukiza ffe baani, naye ate ne bindaga nti muffe mulimu abaategeerera ddala ki kye tuli. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza Comrade Magala olw'obuntubulamu. Na mwenna si nti obadde wa njawulo ku balala, naye olaze ekifaananyi ekyebyo bye tukkiririzaamu. Bannange buli omu abadde ne gwawagira, kuviira ddala ku ba foot soldiers paka kwabo abatuula mu NEC, era nga tuba tunyumya ono ng'ali ku sayidi eno, ono ng'ali ku sayidi ndala, naye nga ffenna tuli ba NUP. Babaddeyo eyo ababadde bawagira ennyo Sereko Moses nga bamufiirako kubanga balina gwe badde bagala okuba ebigonde. Waliyo abalala nga bagamba kakiika kadi agiri bukiika. Waliyo abalala ng'omusanga nga yagamba nze saagala balala njagala Magala. Naye olwaleero akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katulaze nti ebyannaggwano ajja okubikola ye Nalukoola. Sebo kandideeti waffe omulungi, twagala okuyozaayoza yogayoganya Sebo. Sebo nga tukwasa fulaga yaffe tukulinamu obwesige nga bwe tulina mu bannaffe abalala, naye okunoonyereza kwonna kutulaze tulina enkizo ku banno. Tukulinamu obwesige, twesiga nnyo omutwe gwo, twesiga n'omutima gwo. Naye kitukoze bulungi nnyo ate n'otugamba tukulabire ku bikolwa byo. Siba amaaso n'abatalina galubindi tugenda zifuna, tukwetegereze bulungi, tukuyigireko, naffe tufuuke bannaggwano. Nze ng'omuntu kumanyidde emyaka mingi, bira ddala mu gyakyenda, manyi musajja muyimbi nga bakuyita Dr. Dandi. Njagala okusaba oyo omuyimbi owedda omukukunuleyo naye omuteeke mu reesi. Otukulembere, tugenda kuwagira, tugenda kusikira, tugenda kugoberera, tugenda kusikira.
ebigambo byonna byokugamba tulina essuubi tugenda tutwaza tulina essuubi tugenda tutekulembere akuwa amaanyi akuwa obukumu zino tetugenda mu kampeyini tetugenda mu kampeyini tugenda mu ki tugenda mu lutalo eno sampo 226 atandikira Kawempe tetwagala sijjasibwa MP bwe Kawempe kuba obwo twabuwangula dda tugenda buddamu buzzi envunula lirya twagala kukozesanga seppulingi gye tuyimirirako okunonayo entebe yaffe ennene gye bavuga n'olwensonga eyo ssebo nga tunona kano akatebe akatono ak'Ekawempe tusaasira tukaleete twagala tukakozese nga okusondalo oba okusonda obusu okunona entebe yaffe n'ebigambo ebyo njagala okuyita Deputy President wa Buganda Region Mobilization Secretary sebo nawe osembere wano ne badeputies bo bakwase omulwanyi basindike mu lutabaalo mukama abankuumi mwe bali nnyo mwe bali eddala kumpuliriza oyo ate nayogera nga tamaze taliyogera ambulera nyaho mwebali nnyo mwebali eddala nga maliriza njagala okubasaba mwenna aba NUP mwenna gye muli okwetooloola ensi yonna njagala okubayita mu Kawempe obukulembeze bwa NUP bwonna omulimu gwe tulina kati omukulu omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guli Kawempe mujaasi kyagenda otukulembera nga tugenda mu lutabalo luno ani agenda okubikola njagala okubasaba mwenna gye muli abakulembeze ba foot soldiers abawagizi baffe bonna bayogera Nalukoola emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo ab'ekyebando Nalukoola wuuyo ab'ekanyanya Nalukoola wuuyo ab'ekomamboga Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 1 Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 2 Nalukoola wuuyo ab'Empembe Nalukoola wuuyo ab'Ewalikawanu Nalukoola wuuyo ab'Ekikawanya Nalukoola wuuyo abali ku intaneti mwenna ab'Ekazwangola NUP mu butongole tubakwasa kandideti waffe omutongole nga ye Nalukoola Luyimbazi Eriasi mbawagulu nga mbasaba timwongere okwagala n'okussaamu amaanyi n'okuwa ekitiibwa baganda baffe bano abeewadde n'ekibiina ekitiibwa ne bagoberera ekyo ekisaliddwawo mu bwerufu mwebali nnyo mwebali eddala kumpuliriza kati twesange ku gulawundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olutalo galuwedde tuliyambale ngule olutalo galuwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda epya. People power, our power. Mr. President, you can leave at will. Masewa ne bana otubasaba mugende okwewandisa abakulungeza n'ena ku 7. Teri kulanga kulala ekyo kiwedde Nalukoola wuuyo bwonna ab'Ekawempe Nalukoola wuuyo bannayuganda Nalukoola wuuyo kati zinadde okunywa
eno president ogambye yeseppulingi kutusinziira kutuyimirira okutwala wali mweri entebe protestive voice nati gwe mulamwa teriyo kulanga. Mbagala nnyo mwenna abaliko bali kubakuba bali kugoberera lunda abakuume mweraba.